zinawulira omukulembeze w'eggwanga ne mukyala we nga beetonda olw'ebyo byonna bye bakoze mu myaka 40 mu kutufuga. Omanyi we weetonda mu public, when you make a public apology, it's very risky because some people may believe you and others may say bino bye biki. I don't know, did you believe him or not? I don't know. Buli omu akyeddiremu aba akikkiriza aba agamba yi bambi yeetonze ate abalala ne bagamba So I think it would have been good if the president had told us what he had done wrong. Nze mukulaba okwange nti singa yatottola n'agamba nti bannange bino bye nakoze bino bikyamu, nze ne famire yange n'abantu baffe tubye trillioni za ssente naye mutusonyiwe n'akyatula bannange tussa abantu bangi mutusonyiwe tussa abantu, you know, mutusonyiwe kubanga emmotoka zaffe eziba ziyitawo ku northern bypass tukola jaamu ya ssaawa nnamba, mutusonyiwe olw'abantu abawambibwa ne basibibwa obwereere naye ebyasobola okubyogera asobola okubyatula. Lwaki teyabyatudde? Mbuuza bubuuza nange kubanga abooluganda bwe tuba tugenda okwenenya ng'abakatoliki kereziya etugamba tweteekateeka tutya, ekisooka kyeki okunoonya ki? To have an examination of conscience. Did he really examine his conscience, this president of ours and his wife? Did they take time to examine their consciences? Tebasoma katekisimu abantu abo. Tubazeeyo. Ekyokubiri kukola ki? Okwenenye okola ki? Okubibonerera. To repent of your sins before you confess. Nga tonaba kwatula sooka okole ki? Ate ekyokusatu yatula, tottola, teyatottodde. Ate ekyokuna oba tumuwe ekibonerezo ki? Father Anthony Musala agamba nti okwetonda kwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne mukyala we Janet Kataha Museveni agamba nti kwabuzeemu anokoddeyo ebintu bisatu nti first of all oba oyagala kwetonda sooka weenenye. Ekyokubiri bw'oba weetonda omuntu gwe weetondera alina okubaawo. Ekyokusatu menya ebintu bye weetondera nti bambi neetondera Abannayuganda nabakola kino na kino na kino na kino mbeetondera nti naye byonna tebyabaddemu nti so kino kitegeeza nti apology teyabaddeyo. Era nno ebigambo bya Father tebyawukanako n'ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye yagamba nti no, apology tetugikiriza. Yagamba that apology is not accepted. Era waliwo n'omwami omulala naye yavuddeyo n'agamba nti omukulembeze w'eggwanga oba mugamba nti yabadde yeetondera baani? Era naye yataddewo question mark n'alekawo era ebibuuzo bingi. President Museveni okwetonda munnaye nga yeetondera ani? Nga yeetondedde Obuganda ne Uganda okutwalira awamu. Babaddewa babadde munnaye Kololo. Obuganda bwakiikiriddwa ani? Saalabye kuba Katikkiro ate yabadde tali mu ggwanga. Ate ku Bannayuganda ali abakiikiridde. Wabaddewo abantu engeri ndowooza gye kwabadde okusaba abantu bazze munnaye.
abo ababadde balize be yasobya. Tekyategeerekese. Tekyategeerekese ekyo. Kati bwe kiba tekyategeerekese, gano ge mateeka agafuga okwetonda yadde si mawandiike. Namba emu, wateeka okubaawo eyasobya ne gwe baasobya. Namba bbiri, wateeka okubaawo omutabaganya. N'ekisemberayo ddala namba ssatu, muteeka okukkiriziganya nti kino kye nasobya era kye nziza okwetonda. Abaganda bagamba nti gunsinze ali wa bitono. Bw'abanga gunsinze ali wa bitono, kati pulezidenti bw'agamba nti yasobya eggwanga yeetonze, byaliye bye biruwa. Tugenda bugenzi bwoti. Oteeka okutoola omutwango yadde mutono gutya naye n'oguteera. Kati nze kye mbadde ŋŋamba, pulezidenti nga bw'akakasizza nti alina ebintu bye yasobya nga pulezidenti, yali yeetondedde bannayuganda aga nti bannaye munsonyiwe steepinze down nga Nyerere bwe yakikola. Kubanga Nyerere bwe yeetonda yasiteepinga down. Awo munnayuganda buli omu gyali yandiwulidde nti okwetonda kwe kumukutteko. Yabuzizza ekibuuzo nti bw'obanga yeetonze ne yeetondera n'Abaganda mu Buganda, ani yabadde akiikiridde okwetonda kuno oba okubaawo nga wiitu n'osinga okwetonda kuno, nti yabayita n'abagamba nti Abaganda mujje, oba Obwakabaka bwa Buganda mujje, njagala beetondera, nti Obwakabaka ne busindikayo omuntu nga representatives nti genda obeewo nga batwetondera. Tekyaliwo. Kakati nno tubadde tukyakubaganya empawa ku kwetonda ne zireeta omukulu minisita Balamu Barugara n'atutegeeza nti omukulembeze w'eggwanga teyeetonda, nti era abagamba nti omupulezidenti yeetonze tekibanga mbunga yeetondera baani. Ne tugamba otyo biibino kati kiringanga kugamba nti Katonda yeetondedde ensi. Kati pulezidenti asobola okwetondera eggwanga yakoze kikibi ki? Pulezidenti yasomye ebyawandiikibwa, byabadde ayogerako byabadde byawandiikibwa. Bw'oba osoma ebyawandiikibwa tolina gamba nti gwe obisomye. Yasomye yabadde abijja mu kamwa kuba yabadde asoma lupapula. Naye yagambye byabasobako kyanga bajja mu bukulembeze. Olina omutegeevu, olina ogamba sorry if there is any mistake, because we are not perfect, we are not human beings. But as far as I know, the president has no problem. He's a perfect man, just like General Moses already said. There is no perfect man in Uganda like Mzee Museveni. He can't make a mistake. He's extremely perfect, God-fearing, loving, kind. That is the reason why Kyagulanyi one time yaleta emotoka ye ne bagikwata aba URA ne bamugamba asasula omusolo. President n'agamba yajja gumusasulira n'amusasula obukadde 5. Oyo bamuyita muzadde. Omuzadde ng'oyo n'amugjawa. Tebagamba osaze ekigamba. Ngamba Robert Kyagulanyi, Honorable Kyagulanyi ne Honorable Right Honorable George Ssenyonyi. President bamwe ekitiibwa kubanga guardian waabwe. Ssenyonyi yasomera ku scholarship ya president. Robert Kyagulanyi emotoka yajjanga egaanye omusolo ne bamusasulira. So gwona ajjawo omuzadde ng'oyo. Osasulira omuntu gw'omanyi nti akuba n'omusasulira. He's a perfect man. Minisita wammwe naye bannaye njagala omuntu ategeeze minisita Balamu Barugara nti mu nsi muno teri muntu ali perfect. Atugambye nti president ali very perfect. Njagala omutegeeza nti mu nsi muno temuli muntu ali perfect. Buli omu asobya mu ngeri emu oba endala. Ekyokulala yagambye nti President Yoweri Kaguta muzadde, nti omuzadde takola ki? Tasobya. Njagala omutegeeza nti abazadde basobya. Era tuze tulabako nti family ezimu na zimu omuzadde bw'asobya afuna akadde ne yeetonda naye. Mu ngeri emu oba endala, naye yatugambye oli muzadde tasobya ate ali perfect. Eyo mu ndowooza ye nga omukulu Balamu Barugara. Tubange tudde ku nsonga z'abamikwano ababadde ab'emikwano Court Me Right ababiri, naye kati essaawa ya kakati we twogerera bali mu kweyogerera ebisongovu. Beerangidde oli simanyi tolina ky'oli, nze wenduwaala, abagagga be bakuba amasimu banjanjabira mu VIP, ate ggwe era nange taata wo we yafa, nakwegamba ebigambo bingi ate ebisongovu ebyogeddwa eri bano abavuka babiri ababadde ba mikwano nga batambulira wamu balya wamu
naye kyatuusewo simanyi naye waliwo omwami agezezaako okuanalyzinga ensonga zino katuwulize kye kyagamba gwali eyo gwe nange fena tuyinza okuyigamu ab'emikwano omukwano gwo yaani ye ani gw'olina okwesiga okuba nga owulira ebyama byo nze naawe akakatu akakuliranga empafu gwe liri puzzle nzisiryawo lwolugezigezi lwoyina sigwatuwa ebyokwogera wano woli omulungi ennyo Bobi Wine yakujjanjaba omunyo nga tewamwebaza kitaawe yafanga enkeera nkuddi abantu balinga bagamba tukuwonye gendera ddala bakuteekera mu ttaka tugende mu nkuddi kitaawe awummule mirembe bwe kyali ate ne ssente n'enkuwa miliyoni 11 ng'otegeka okusaba kwa kitaawo ekyengera 11 ogende mutegeka omukolo ogende otegeke ne muli ennyama yange ne famire yo n'omukyere ne muli ku ssente za lunnabe kati ebintu bisatu betugenda okuyiga ku nsonga za Tamale Mirundi Junior ne Liro Puzzle. Ekisookera ddala Liro Puzzle wakola bulungi okuyamba Tamale Junior mu kaseera kaakazibu naye wali tolina kuyiwawo omubiri. Liro Puzzle tonnatuuka mu mbeera eyirawo bantu mubiri, tonnatuuka kukwata miliyoni zisoba mu 10 ng'oziwa omuntu obwo obuyambi. That financial capacity you don't have. Some may take you for a true friend. Neze nja kugamba wali naive. It is just rural urban excitement. Kugenda mu kibuga kukwatagana n'abaana b'abagagga. Bebe mutuukamu ne bakubuuza ssente wazikolamu ki nga nawe tobitegeera. Nti nagenda ne nkwatagana ne mutabani wa Kuteesa ate biki tebitegeerekeka. Liro Puzzle oyina abeewamu abatannaba kutereera. Oyina baganda bo tebakuzaala omu abatannaba tereera. Oyina bazadde beeyo abatannaba tereera. Sente wali tozimalira mu mikwano. Emikwano tegikumalangamu. Emikwano tegisiima, emikwano gyerabira. Okolako ky'osobodde. Ekyokubiri mwawulenga okujjukiza n'okulangira. Omanyi abantu abasinga bw'obajjukiza balowooza obalangidde. Ekituufu wateekamu ssente nnyingi nnyo mu Junior. Thank you very much. Naye wandikomye mu kumujjukiza ti Junior nakkolera kino, Junior nakkolera kino. Naye ate ekyokgenda n'olengeeza kitaawe n'otandika okulaga nti okufa kwe abantu baakusanyukira, n'olengeza n'omulambo gwe, n'olengeza ne maama we. Kitegeeza ssente zonna ze wateeka mu Junior ne famire ya Junior oziiye mu kinnya, teri asobola kati kusiima. Kuba tewandigambye nti Junior kale ye okutegeerako kutono yeerabira mangu emikwano ne famire ya Junior yandikujjukidde. Ekyo kye bayita loss in investment. Kuba ffe tuyinza oteekawo embeera nti wainvestira mu famire y'aba Junior tinaye bw'olifuna obuzibu nawe famire eri kuyiirawo omubiri. So omuntu omujjukiza nga kye wamukoleranga naye tomulangira. Ekyokusatu Junior mu byonna by'okola nga weefuula omugezi nga weefuula omukukunavu, gy'erinnya lya taatawo omugenzi Tamale Mirundi mu mimwa gy'abantu. Tokasuka mayinja ng'ennyumba gy'olina ya giraasi. Kakkanyamu entalo zo kuba abantu bategedde nti gwe weefudde mukukunavu kati bakkuba awaluma, naye mukuku awaluma ate bagyolongamu omugenzi. Ensonga eyo nkulu nnyo naye gwe oyinza ogiyita ey'okusaaga. Ekisookera ddala Tamale Mirundi teyeebase mirembe, omulemesezza owummula mirembe, naye kinaava mu ekyo ze za accident z'olaba. Ebizibu ebijja nga naye tosuubira bivudde luddawa. Omufu tabaako na mukwano gwe ate omufu abonereza bubi. Ekyokubiri gwe wadde oli mutabani wa Tamale Mirundi senior, naye manya nti yaliko abagoberezi be. Ffe ye yatusomesa, ye yatumentalinga. Twagala otambulira mu kifaananyi kye. Ebibi ebyamulema ebitonotono tetujja bikola, naye ebirungi ebingi n'obwerufu bwe yayolesa mu nsi Uganda twagala tutambulire mu bigere ebyo. We are following his footprints. So ffe tumuswalira. Abantu nga bano bavaayo ne bamujolonga ffe abaswala. Gy'emimwa gya taatawo ne maamawo mu mimwa gy'abantu. Ekyo sijja kubuulira okikola otya. Genda mu basajja bo bwe weesiga oba bakasuku bo bakubuulire oyinza kikola otya.
naye je emimwa gya taatawo ne maamawo mu bantu ate togamba mbuno gwe tosobola kufuga mimwa gy'abantu osobola ogifuga gwe wawuliddeyo omuntu yenna avuma bazadde bange kitegeeza naawe osooterawo embeera abantu ne batavuma bazadde bo ndowooza owulidde advise eyo gye bawadde nti munnange manya levo yo waliwo okuba n'emikwano naye gwe n'ogamba nti lwakuba ngudde mu we are friends n'omwana w'omugagga ka nange tubeere ku levo y'emu munange ebintu tetufaanagana mitima ndowooza owulidde ebigamba katambi nsoose nenkakuteerako awo nga biva eno nga tuvuddeko eyo munnange waliwo okwemulugunya eri some media houses nono tebitandise ennaku luwaleero bize bibaawo era bize bigenda mu maaso bagamba nti bano balina engeri gye bagezaako okubanga bakuba n'okunafuya pulezidenti waffe omulongi his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Waliwo media house emu erwana nnyo okutambuza limbo ya Mpuuga. Egezezaako nnyo teekawo embeera between his excellency Kyagulanyi ne limbo ya Mpuuga. Sazeewo kola eno video nga mbagamba mwana temutuunyizaako kamwaka mmwe. Tetwajja wano kutandika kuteeka feesi zaffe ku TikTok nga mulowooza tuzze kwonoona budde. Tetwazze ku TikTok kunoonya budde, tetwazze noonya like, tetwazze noonya attention, tetwazze kunoonya tumanya. Twazze kuwa birowoozo byaffe ku TikTok. Tetunoonya buganzi ku TikTok. Tetunoonya mannya ku TikTok. Message zaffe tuziyisaawo nga twagala abawagizi baffe bakimanye. Essaawa eyo tusinikirako amannyo yayitawo dda. Bino byonna bi political party ebipya ebyakajja kati essaawa zino eno tetulina budde bwakatemba wammwe. Ffe tukimanyi nti waliwo political party emu yokka egenda okuggyako NRM. Eyo ye NUP. NUP ye political party yokka mu Uganda esazeewo okugyawo NRM. Neera ffe abavubuka twogera ng'eddoboozi lyaffe tuliyisa mu NUP. Yeffe abagenda okuggyako NRM. Tetwagala muntu yenna mulala tusinikirako mannyo. Ebyo bikatemba byammwe bye muzannya mu abakadde abaggwako ku mulembe gwa politics ebyo bye muzannyazannya munoonya mawulire kutunda mawulire gammwe kola business. We are not here to joke around. We are not here to play. We are not here to look for your love. We are not here to look for names. We are here to change the government. We are tired of the dictatorship of NRM. 40 years in power is enough. Chimala. Kati momwe nabagezaako teekawo embeera nti mugezaako tunda bisitole byammwe. Nagala bajjukiza nti ffe teeka feesi zaffe ku TikTok. Tetunoonya buganzi bwammwe. We are not searching for anything. We are here to make our voices heard. We are here to tell you that it is us who are going to take NRM out. Muwulidde kati oba otambuza kisitole kye ekyalimbo ya Mpuuga tetuli mu muzannyo ebyaffe bya ddala. Sijja ku TikTok kunoonya buganzi bwammwe. Newe mbanga ninako bafolowa 5 bokka nja sigala mbagamba ebitaano ebyo. Newe mba ninako bafolowa 5 nja sigala nkola video nga mpa eddoboozi lyange n'ebirowoozo byange nti ki twakowa NRM. Tetunoonya likes, tetunoonya comment, tetunoonya ba followers. Si kyekindeeta wanene ate tosiruwala nolowooza nti ndi wano noonya like na follows. Ndi wano kugamba gwe muvubuka gwe. Essaawa yatuuka dda. Essaawa yatuuka dda. Essaawa yatuuka dda. Gavumenti eno eremeddeko bulemezi. Naye ffe abaddako essaawa zaatuuka dda. Bino video ze tukola tetunoonya attention, tetunoonya like, tetunoonya follow. Follow tempa kyakulya ku mmeeza. Like zo tezinsasulira data gwenkozesa. Byonna by'olina mu mutwe by'olowooza lwaki nkola video zino bijjeewo.
uliriza byenjogera kozesa amaaso go. Toyina kyonyongerako. Kyonyongerako kiri kimu. Genda owagire wa NUP, genda olonde His Excellency Kyagulanyi. Ekyo kyokka kyenkwagaza. Sizze wano kuzanya katemba wa limbo ya mpuuga. Si yandeeta ku TikTok. Ndi wano kujjukiza nti olina olonda His Excellency Kyagulanyi n'ababaka baffe aba NUP. N'otapa like zo n'otampa comment zo kola ekyo. Kyekindeeta ku TikTok. Wekomide ku NCK TV nkugamba kugamba nti munange tuwerabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde byonna butereva mawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusako wona wali wona wosinzidde sigala naffe tova.